Yes, mutwe bagitafa additive gimbaniriza kadde kano mwasibe mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kale comment section weli wakabuntira mu comment section ate sigalenga ogi following abali Bahrain batumidiko ne mugwanga lya Oman ntimu walenyo kubanga mugi following bagitafa additive gi munange amawuli agakagwa banga sigwanvu nnyo Godfather Akwatiddwa Godfather yuji Akwatiddwa ono musajja mukulu blogger wali ku mukoto gwa Facebook ate nga atunda n'ettaka atunda plots musajja mukulu Godfather yeita the spiritualist yeita Godfather Akwatiddwa ekyamukwasiza tikinaaba kubanga kitegerekeka oba birimu ebintu by'ettaka oba inagu yaguze ettaka nga si ttuufu tewali amanyi nga ekifaananyi kyolengera mu kifuwaananyi kyekyo kitambuzibwa ku social media ku page ye ku makya ku nkya akedde teekayo n'agamba nti abasirikale Bamukuute abasirikale ab'enjawulo Bamukuute ku page ye n'awandiikayo kati abamufollowinga ne beebuuza kiki ekigenda mu maaso ku Godfather abasinga ne babeera so confused nga beebuuza kiki ekigenda mu maaso ne bibatabula abasinga bibatavudde kati ebbanga liba liri akayitawo nga sigwanvu nnyo ekifaananyi kino kitandika okuba nga kitambuzibwa ekifaananyi ekyo kyolengedde nga ateekebwako empingo kitandisa okuba nga kitwendinga mpolampola wali ku mukutu ogwa Facebook ekyamukwasiza kyatankanibwa abana ku social media ku mukoto gwa Facebook abasinga boogera byabwe ambagamba yakwata mwannyina abagamba kirabika byattaka ayinza okuba nti oba alina gwe yaguza ettaka ery'empewo kugamba nga omanyi ebintu bya babulooka nabo bana ebibaamu obuvuyo bungi babulooka si bulooga babulooka bana ab'amataka babulooka baziploti ebise ebisinga baba n'obuvuyo bungi nnyo ebise ebisinga bano babulooka olubise ebisinga omwezi guyinza okugwako naye nga akwatibbwa emirundi nga 10 mu mwezi ebise ebisinga baguza abantu ettaka naye ng'oluusi ettaka tebasayinze empapula ezimu oba si ekyo nga ettaka lyamuwa nga si walunga kale ettaka lyamuguliza oluusi ng'omuntu ye nga ye yagula ng'ate ayagala kwekyusa oluusi ng'agamba nti wano sisimyewo nkyusiza oba nziza ssente zange ebyo ebisa ebisinga abantu amanyi okugula ettaka n'amala gagula nati kugamba walowoozaamu ng'alaba ekitundu kyeyagulamu ettaka nga si kirungi ku sayidi ye ng'oyagamba nti munange nze nzize ezange ebisa ebisinga babulooka abamu bwebuzibu basanga abantu kyebasalawo oli oyinza okumufundira ettaka naye ng'ettaka weriri alina amayisa nakola kinagamba nti tasiimyewo bagitafa additive ebisa ebisinga nekirala kyebakola babulooka kugutunda ttaka naliguza abantu nga 5 naye nga buli ajja amugamba liryo ng'ate bonna bajjako ssente kati awo tetumanyi Godfather yakoze eki naye nga munange ebitambula mpolampola ali ku social media ku mukoto gwa Facebook nsonga za Godfather the spiritualist omusajja ataggwa gubagamba tino yaloga Sami owa Mighty Family yamukolimira ensonga laki Sami mulwadde kugamba bannange kiri ku Facebook saa zino ku social media naye nga munange bye bigenda mu maaso ku side ya Godfather bagitafa additive gimbagala nnyo mwena musubscribing ate munyigane kati munange yakwatibwa da poliisi tetumanyi buzibu avudde ku kirenga information ekyagenda maaso n'okuba nga evaayo mpolampola mbagala nnyo mbere bulungi singa ng'ogyekumireko subscribe ate onyigene kati fa additive